mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala twogere ku mwana omuto, ng'omwana omuto oyo alina gwe yasikira naye omwana oyo najja n'afa ng'era abadde akyali muto kyokka ng'ate alina gwe yasikira omuntu omukulu. Omwana oyo waafa ng'abadde tannakula kyokka ng'ate musika, bwe muba mumuziika muba mulina okwetegereza enziika ye, temumala gamuziika buziisi bwe mutyo. Omwana oyo mumuziika ng'era abaziika omuntu omukulu. Jjukira abaana bano abato baba baziikibwa, tebaziikibwa nga bantu bakulu. Omwana omuto tebamwabiza lumbe. Naye ate ono omwana omuto waafa ng'abadde musika ng'alina omuntu omukulu gwe yasikira, mulina ommuteerako omusika omulala. N'olwekyo bwe muba muziika omwana omuto oyo naye ng'omwana oyo alina gwe yasikira omuntu omukulu, era naye mulina kumuziika nga muntu mukulu. Mulina omwabiza olumbe bulungi nnyo. Njagadde ekintu ekyo mubeere nga mukitegeera. Ebintu bino mubiraba ng'ebiri awo naye ate bibeera bikulu. Mukimanyi bulungi nti ennaku zino baana bangi abato babawa obusika. Taata wajja n'afa n'amuwa obusika naye nga mwana akyali mu myaka ng'etaano. Kati omwana oyo singa ajja n'afa ng'akyali mu myaka egyo 5, 7, omwana oyo muba mulina kumuziika ng'abaziika omuntu omukulu era mulina ommuteerako omusika bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.